ati zenyina leero olwaleero ebintu bya mirundi ne mutabani we nandibasabye ne mubivaako ne tutabiwa budde balina kirabika kye bayisaawo. Olwaleero bombi babadde mu State House tamale mirundi omukulu n'omuto bagenze mu State House bagendedde mu motoka ya Subaru ya grey eri UBN 724 J kala ya grey bagitani Legacy Subaru Legacy UBN 724 J babaddeyo bingi nnyo bye boogedde ne Museveni ku mirimu gyabwe ng'era bwe bagimukolera. Ebirala diversion endala egenda okujja Museveni agenda kusuula Kayindo Tafiire agenda mujja mu cabinet ekyo essaawa yonna mu kirinde era bitandika okuyogerwa nti asuuliddwa olw'ebigambo bye yayogedde ku Bujingo. Eyo nga nvuddeyo kale Kayihura ensonga bwe zityo bwe zitambula Mwami Museveni asooka n'akukozesa kyokka oluvannyuma n'akusuula ettale nti olaba asuula abantu be babadde nabo ebbanga lyonna baava mu nsiko baali bonna n'abasuubiza ebifo ebinene mu gavumenti ebisava era abibawadde basajja beeyagadde ensimbi bagiridde kuvanga bakava mu nsiko bavubuka bakaddiyidde mu ssente naye olwaleero akulaga nti kakati agenda kubeeyambula abasuule waakiri kye bakozeeko kimala naye kati nsaasira omuntu abuukidde obuukiza ekigaali ng'okibuukidde mu kadde kano gw'ogamba nti oli mumalirivu nnyo okukolagana naye olowooza gwani gw'ataasuulewo ng'olaba asuddewo be baalwana naye ate olwo mmwe ababuukidde etokota musanze ekintu kyabwe baakitereeza dda babatadde mu ziddiiru mutandike okutawaanya bannayuganda nga mubazanyira ku bwongo. Ekimanyi munnayuganda alwanirira nkyukakyuka bakozeseza gwe munnayuganda munne okugamba nti bannayuganda kye baliko si kye kituufu onafuye abo abandyagadde okwegatta ku nkyukakyuka. Weebuuze gwe weesiga ki okukolera abantu abo nolowooza nti tebakusuulewo? Labira ku bibaddewo bameka ababakoledde nakati nga bakyaliwo ng'era babakolera nga bamativu n'ekyo kye baasuubizibwa nti bakyakifuna mu butuufu bwakyo. Bwe baba nga tebakuggyeewo era waakiri bakusuula ettale n'osigala zero nga tokyalina na ky'olya ne oba oluusi walinawo akalimu okuba kakulesa n'odda ku zero. N'olwekyo mugende mu maaso nga mumanyi nti olaba asudde ababe babadde akolagana nabo ebbanga lyonna okuva mu nsiko. Ate olwo gwe abuukidde obubuukizi gwani? Wamma nkujjukiza eweerabira Hajji Ssettuba omulombi w'Edduwa alina ebizibu eby'enjawulo osobola omutuukirirako ku nnamba ye ey'essimu weeri awo ku sikweeni yaffe mutuukirireko omunnyonnyola obuzibu bwakusomere ku Dduwa olabe ng'otereera. Banjagala kugenda bweru bajja kusomera ku Dduwa. Emirimu gyange gigootaanyeemu gamba Hajji Ssettuba akusomere ku Dduwa. Ennamba ye weeri ku sikweeni omukubirako obukubizi n'omubuulira ekizibu kyo ajja kuba asobola okukikumalira mu bwangu ddala. Okujja Museveni agenda kusuula Kayindo Tafiire agenda mujja mu cabinet ekyo essaawa yonna mu kirinde era bitandika okuyogerwa nti asuuliddwa olw'ebigambo bye yayogedde ku Bujingo. Eyo nga nvuddeyo kale Kayihura essaawa yonna agenda kubeera ambasada mu ggwanga lya Japan. Byebyo nno ebifulumye. Naye ensonga enkulu endeese okubabuulira nsonga ya Honorable Ssenyonyi loopu waffe omupya tukwaniriza webale kujja tukusuubiramu bingi nnyo ffe weetuli okuteerawo ebibegabega n'okusapootinga mu mbeera yonna. Naye waliwo abantu abateereddwawo sinnamanya ngeri ki gye bagenda okulumba Ssenyonyi. I don't know whether physically, I don't know whether online, naye waliwo abantu abateereddwawo okulumba Honorable Ssenyonyi. Kye sinnaba kumanya oba bagenda kumulumba mukolako ataaka oba bagenda kumulumba ku midiya oba bagenda mulumba batya. Naye ku bo gwe ntegeddeko erinnya munnamawulire akola ku CBS bamuyita Lukyamuzi Yusufu oba Yozefu oba Yusufu oba Yozefu Lukyamuzi. Mumumanyi Lukyamuzi ali ku 0709 46 99 67
Lukyamuze wa CBS ali ku 0709 46 99 67. Lukyamuze bamuli kurutinze okulumba Honorable Lopo Mupya Ssenyonyi. Waliwo omulala State Mafia ali mu opposition era mu opposition yeeyita mu kodi ye ya State House bamuyita Defiant Man. Erinnya sinnabadde naye nga ye Defiant Man erinnya lye baamuwa mu State House. Ali ku namba eri 0782 40 76 55. Defiant Man ali ku 0782 4 76 55. Waliwo n'omulala ali mu opposition naye State Guni ye kodi ye Guni ali ku namba 0776 99 98 30. Oyo Semuju simanyi nze ekyo oli bamuyita Defiant Man ali 0782 40 76 55. Ono Guni ali ku 0776 99 98 30. Kakati ekintu ekirala ekimpiseeko jo naze ne mbabuulira engeri Museveni gye babadde bateeseteese okukwata abantu ab'emmundu. Mpuliddeko waliwo emmundu ze bakutte e Kampala naye sibadde online nenkya sijja kubeera nnyo online. In fact mbeera offline. Naye empaguza ne mbaako wempita okubaako naye siri updated nnyo. Naye ntegeddeko waliwo ab'emmundu be bakutte oba oliawo bwe kiba kituufu. Ne bakyusa olugero okulujja mu lwe nabadde ndeeta eggulo. Olwaleero nga Museveni ayogera alina abakyala baabalaze mbu bakyala baaba ADF simanyi mbu nno baabawambye. Museveni abalimbye mbu neggulo baakubye abayeekera ne babatta. Naye mu nkambi mwe baakubye abayeekera abatendeke bo ne bafa. Abantu ba bulijjo be baawamba obuwambi bo UPDF ne banunula nga bebikompola tebibakutte, amasasi tegabakutte, buli lwe banunula abantu ba bulijjo ne batta abayeekera. Abayeekera abatendeke ababadde mu bibira nga bo batendeke, abamanye essaawa yonna nti mubalumba bo ne mubatta, abaana mubakwata balamba nga tebatuuseeko yadde akasaayi, tewaliwo yadde nti oba bomu yamukutuddeko omukono, naye bba abaana ne mubanunulayo nga balamba, abakyala ne mubanunulayo nga balamba, bo ne mubaleeta ne mubatulaga nga mubajje mu mikono gya naye nga abatujju bonna mubalese mubasse. Ebyo ne mubikkiriza. Naye bannange ggwe Museveni. Abo abantu bamanyiwa gye baabajje, abo be babaleetedde olukazi ne lusituka ne lutandika okwogera oluswayiri olutalina. Waliwo abasirikale abakulu abaali e Congo mu myaka gya 90 abaawasaayo abantu baabwe, abaawasaayo abakazi ne bayingira okukomawo eno ndowooza mubajjukira ne bakomawo eno nga balina abakyala Abakongo. Omuntu oyo omusajja yakonnekitinze ekyo okumuleetera abantu abo abeera mu barakisi y'Essingo. Senga nabadde nze ku ssaawa 12 nze mbadde ngenda obbimusooka abiyuze nga bwe yayuziza nkugambye agambye bakebere State House, bakebere ebintu byonna, bakebere compound, bakebere State House, bakebere system zonna, ayise radio call zonna zireetebwe zikeberebwe okulaba wa information y'eggulo, information eyitawa gye naleese ey'abasajja be babadde bategesa ab'emmundu. Kwe kuyiiya amangu ne baleeta abo babalage embunno. Nkugambye nga bali mu kibira. Buli lwe bagenda okukuba bakuba aba ADF bonna ne babatta. Obwana obuto bwo ne butatuukako kintu kyonna ne butafa ne buteekanga ne buteekanga ne babuleeta mu furakase eyo nga basa abayeekera bonna. Abantu ba bulijjo bo ne babajjako nga bo balamu nga bo muzikubye nga babakubisa helikopita
mbu helicopter eyita mu bbanga ne bebizuka mu nkambi zaabwe abayekera bonna ne bafa obwana bwo ne buvaayo nga bulamu. Nze ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye Uganda kinyuma ne bannange ensobwa internet ennaku zino bannaye munsabire empita wempita munsabire nkomewo ku internet kuba abaana bantuteko balando nga nyina yinjale ku internet. Laptop ye yagitutte nakkiriza kyemmanyi ne yeekolera leero tajja kunyigira yakkiriza nti yo yeekolera saakulonze era ekyo beerayo ng'okimanyi nalonze laptop omwana akyanza akapiisa oli kiseka saakulonze lulinze nakulonda leero sikulonze bwe kuba kugwa kangwe ne laptop omwana yakubye midi alina goolo ate alina assistance ziringa 10 na mmeka zonna mu match egi alina assistance 10 zavuddemu goolo 6 ate alina goolo 7 ye top scorer banna laptop oli musajja naye kamala okubuna yinjala enkomewo. So abakazi abo tebabalimba balina abantu baabwe mu barakisi yawa yesingo abo Museveni babalaze mbuno bakazi babayeekera simanyi wachamina kuja from South Africa kuchamina Peter Burundi huko kwa wambaza wako za wote za nini kambaleke mote mumanyi Luswahili na mumenya bumenya. Emundu ze bagenda okukwata n'abantu abo be bagenda okugamba mbuno be basse Bujingo bagenda zoogerera nti nno z'abapokooti mbu bwe bazikutte ne bazekenneenya za ggwanga lya Kenya zayingira n'abapokooti si za UPDF si za SFC si za ADF si za ki z'abapokooti okuva e Kenya. Yeyo ripooti gye bategeesa obbawa ezo security alert naddala security alert ya Honorable Ssenyonyi yendeese nga sirinnya simanyi oba bagenda mulumba batya I don't know. Byebyo nno kuba kwebeereramu. Honorable Joel Ssenyonyi nga yakakwasibwa yafeesi ye bateekateeka okumulumba bateekateeka okumulemesa ekintu akyetamwe nga yakakitandika naye nkakasa Mukama yasobozesa Mathias Mpuuga okumalako ekisanja kye eky'emyaka 2.5 ajja kusobozesa ne Honorable Joel Ssenyonyi okumalako ekisanja kye kasitaba nga byakola bya mazima na bwenkanya ng'ali ku sayidi y'abantu n'abantu beetegefu okumubeererawo mu mbeera yonna bajja kumulwanira entalo ze. Bujingo yagambye bw'ati mbu omugenzi Richard yamugamba n'amugamba gwe ekintu kye weetise tokimanyi era weebaze Mukama osigale nga tokimanyi oweereza Mukama nayo engeri gy'oweereza Mukama ennyo sitaani agenda kukupanga sitaani agenda kujja kukuba amasasi era Bujingo kyakulembeza mbu bamukuba amasasi olw'okuba aweereza Mukama. Kati nze nnyina ebibuuzo bino Bujingo gwe osinza oweereza Mukama e Uganda oba gwasoose okuweereza Mukama e Uganda 10 years back ng'omusajja amugamba oweereza nno Bujingo n'amubuuza naye nga lwagamba bannange weebaze Mukama gw'osigale nga tokimanyi era beera mwetowaze kuba gwe tokimanyi naye ffe abakulaba tukimanyi sitaani ateeka okukuba amasasi sitaani attira mu masasi mwokka lwaki teyakugamba nti ogenda kulwala nti sitaani alina emmundu lwaki teyagamba nti sitaani agenda kukusuula mu accident ofe lwaki teyagamba nti sitaani agenda kukuleetera ekirwadde Yobu sitaani yamuleetera ekirwadde kyogamba ku mirembe gya Yobu sitaani yali talina mmundu azifunye kati sitaani attisa masasi gokka sitaani alina emmundu sitaani alina amura mbu kubanga oweereza nnyo Mukama eryo tteeke
mulaba bwe nabagamba bwe batukwatira obwongo mu kanisa. Nalabye endigaze ku Sande. Oli ali mu kukola luyimba ategeka lonki n'ebikazi byattu ne bikaaba. N'ebikazi mwenja kujja okukananimba kuba empima amayangano joga abakazi ne nja kujja mbakuba empimu abakazi b'okugundi abeekaabakaabye ebiziga bye mutamanyi ng'oli ali mu kukola luyimba lwagenda kukola lonki. Setaani akuba masasi gokka. Kityo Luwalira yaweereza Mukama n'awummula waali. Ye nga tebaamukubye masasi. Luuko Olombi waali yaweereza Mukama n'awummula. Balagadde Ssekkadde waali yaweereza Mukama n'awummula. Bo nga tebabakubanga masasi. Neerage Mukama Katonda wange. Gwe Sajenti Kigenyaagenya. Nani? Senkubuke yagambye bane pastor mugumu. Ate nange bwentyo bwendi nga bankubye amasasi. Ndi mugumu yataddewo bw'ati abasawo ne bayoza ebiwundu obuganga. Nange bwentyo ne muwala wange namugamba beera mugumu bwoti. Pastor yatudde ne yeerabira ne yeesigama ekisenge ng'omugongo gulimu amasasi. Ne yeesigama entebe bw'ati. Naye mumanye essasi. Mumanye essasi oba mwali muwulidde ku ssasi. Mwalaba Jeno Katumba Wamala bwe yatunulanga essasi limuyingiddeko mu nnyama. Omusajja yambala essaati enjeru ne yeesigama bw'ati ekiwundu ne kitavulula. Singa badde Abitex nandibadde nzikiriza talinamu yadde kasavu naaka. Singa badde Abitex talinamu kasaayi kuba ye mwoyo mwerere talina mubiri. Abitex mwoyo mwerere talina mubiri, talinamu yadde otusavu, talinamu yadde kabutto, talinamu yadde akantu akasobola okubiririza essaati. Naye ne bwe yandibadde Abitex. Ne yandibadde Abitex. Waakiri yanditonya amasanda. Bwe yandiyambadde essaati enjeru waakiri otusanda twandibadde tukwata ku kiwundu. Naye Bujinga alina omugongo ng'ogw'envubu. Naye bannaye Bujinga otujooza Abanyarwanda mutujooze naye Mukama weebale okuzuukusa omulembe guno. Mukama weebale okuzuukusa omulembe guno. Ate bantu mmwe mwebale kubanga mulaze abantu bano nti mwazuukuka. Tebiriimu bayivu. Abaana abamugabanagabana awo namuweereza oli n'oli namuweereza oli. Tuyina ba forensic. Naye bannange gwe mukazi gwe va ku luzungu gwani. Nakangubi agambye emundu zonna zigenda mu ki? Forensic akiyisa atya? Nebaza Afande Katongole okumpeera emyaka 2 mu P7. Teyali musobya. Forensic nkimanyi. Wamawulira. Ano nagamba pulwe. Mbu omusajja yamugamba oweereza Mukama bagenda kukuba amasasi. Kwegamba Katonda omuntu amuweereza amusasula ekyo kumukuba amasasi. Gwe okyaseka mbuno 20 years nze natula nkugambe nazaliwa 81 natula P7 2000 egyo emyaka giremeka. Gwe seka. Wamawulira. Mbu Setaani ateeka okukuba amasasi. Naye bannange Bujingo bw'otwa bakama tuyita ki? Bujingo lwaki todde e Rwanda? Kyogamba osinze Kalidinaali Wamala okuweereza Katonda. Mu bulamu bwe ye yeewaayo n'atazaala.
kalidinaali waali agenda myaka 10 yeewayo byonna. Pawulo yagamba kirungi okuweereza Mukama bw'oba osazeewo omuweereza, kirungi n'otawasa bw'oba oli mugumu nga nze, nga Pawulo yeeyogerako bw'oba oli mugumu nga nze. Kirungi n'otawasa n'oweereza Mukama n'omuwa obulamu bwo ne kiri n'okisaddaka n'okimuwa. Kalidinaali aweereza Mukama obulamu bwe bwonna, wuuyo agenda mu myaka 10 waali. Gwe owasa bw'ogoba mbu naye oweereza Mukama sitaani akunoonya n'emmundu. Bugingo nja kukukuba oluyi mu kiwundu, tekyaganya okuvulula. Nja kukukuba ekiwundu waakiri kitonye ppala, kitonye amasanda nga ppala. Ani gw'omanyira gwe osinza okuweereza Katonda e Uganda. Era ekirala oyo omusajja oyo Richard, oyo Richard ye abaana bamuwandiika batebamuwandiika Richard. Oyo Richard oyagala kutugamba mbuno yabadde alina butukuvu mometa. Katonda gwe yasindika ajje apima asinza okuweereza Mukama e Uganda. Richard yabadde alina butukuvu mometa okupima banno bonna n'agamba gwe gwasinze kati sitaani akunoonya n'emmundu. Lwaki sitaani takunoonya na siriimu ng'owasa bw'ogoba? Sitaani attira mu masasi mwokka era ne bagakukuba olimba. Omwana oyo alina ekintu kye yali akugaana okuyingiramu kye wayingiramu. Naye senga wataddeyo empanama eyo ne bagikuba ensasi. Waliwo akaana akazanya ekikomando titi ne bannaye guno omulembe. Bannaye nina injale ku internet naye senga mbadde sirina injale. Nange leero mbadde ngenda kufaafagana ne Balando naye nzikiriza nze njigabye. Nze njitadde. Nabadde njagala essasi likukwata empanama bakukuba empanama yokka pyo. Esammuke mu mmotoka olyokoddemu amagezi. Aweereza Mukama gwe bakuba amasasi. Senga sekadde waali. Senga muzeeyi Balagadde sekadde waali. Aba senga kalidinaali waali wamala. Kitaluwalira nga tebaga mukubi. Mumala okukola obumafiya ne mutukwatira mu Bayibuli. Ne mutukwatira mu bubbi. Ne mutufera. Omwana yali akugaana kuyingira mu biddiirudiiru ebyo gwe omusajja wa Katonda. Mbu yabadde amanya amasaati g'owoogawanika. Byebyo nno yandyekwasiza kirala nti tebaamulabula. Naye ekyennaku nti eyamulabula ate musirikale we SFC yagezaako mutaatira obutayingira mu biddiiru ebyo n'alemerako. Omanyi bagamba nti ow'empaka akunama ebiri bwe yayingira ddiiru, ezo ddiiru ze zadde zitwala obulamu bwe wadde nga Mukama yamubisseeko akasubi n'amwongera second chance, ate yamulabula n'alugenderamu. Yennaku empitirivu gye tulaba Pastor Bugingo gy'alina nti ate omuntu eyandabula kyokka yalugendeddemu, nze gwe yalabula Mukama asobodde okumbikkako akasubi. Naye era Mukama alina ensonga lwaki yasobodde okulekawo Pastor Bugingo agire ng'akyalya ku mmere. N'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda enzebena. N'oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nange nneme okuba atasaanira.